kikye tufaseera bidde ekisooka sizze kunkubagira muto wange sizze kumubeera bujulizi. I've come to testify on behalf of my young brother. Mbadde kukindeza nti bingi nnyo natanyiika ekiseera kyatuuka ne bamboola oba olw'okuba nali njatudde ntiikira n'akawuka ensonga lwaki waliwo eyakuddewo olutalo lwetujja tulaba naye olumu bampitaawo n'ebikwatani wange byatutale nagamba nti naye lwaki tugende ewa muganda nenkubira Augustine nagamba baabo atyamu bwe najja wano nakwasa Aisha ono Aisha nakwasa BIP Africa netutandika ennyimbo z'abaagala era yakulatire nekyo nagamba puroguramu zamuze muzikyuse muziteeka abantu ezinabanyumirira ebyaddirira nga tebiri mu nfumo. Naye bino byebyansigidde ng'amaze okugenda. Owakamwenyu akamenya omutima gw'engo eng'omwana Katonda yakuwa obwesimbu n'obugumivu ng'omugula oguwatudde wali mulangaatira kwa Ssemulungi omubalagago kabiri nagenzezako yakutuma okuyitira mu biwandiiko bye otaasa abalala abakusooka omukwano balufuula lutalo ne bakwambalira ne bakwakanya ne bakumagana olw'okulizaayo be wamonya baawona baasumululwa baatulwa abataawona si gwe walina okubawonya mu byonna ekitiibwa kiddeeriye ate ekisa kye kya mirembe gyonna. Bewaliddiza kyabagwanira kasita waliddiza bannyini byo anti ebidiba bidda wabadde. I'm working, Josh. Josh. N'obizaayo ng'omugibo eri bannyini byo baakabisindika. Baali baagala okisindika mu nnyanja ne tumalireko ebyennyanja obwamalize ng'eki. Ng'ate ekitabantu ekyerwanda kyali kiri kulemesa ate n'ekyogamba eno nakyo kitulemye. Wali musanyufu omujjuko kyerandiza atuukiridde omujigiriza n'ekijanjaba ebiyinza omwoyo n'okubizaamu essuubi wanyumirwanga tewajulisanga ng'oweereza mukwano okwagala n'okwagaliza wazuula wakulaakulanya ebitone n'ogabana n'olutembero naye bannakintu b'ensi eno okutembatemba obwetuwazeeko nga temwalagasanga mubalala wali musadde nnyo eri bannabitone ng'okutamya n'abasindikiriziddwa. Ekisa kiringa engeri ekisa kissa era kitta. Amazima gatufuula ab'eddembe naye okufuula ab'eddembe tusooka kugeetikkula kyokka ate gatutta era n'okutussa. Siryegasa Kristu bwe yeeyita omwana wa Katonda, siryegasa Kristu bwe yatabula enfuufu n'awonya. Kati nkubuuza, si gwe wagamba nti obizaayo tewabizaayo, si gwe wagamba nti obuweereza bwammwe bizinesi walimba, si gwe wawakanya ebya Ssemasengige ono akagawanyako akati wegerera yali atuse
gye tukyayenga ebibuuza ebikyazaalira mu lusuku gye tutamanyi ngatto gye tukyayozesa ebipaapaali gye tutakkiriza nga tetunalabako nga lwaki tetwesemberere nga lwaki tunaabanaaba nga lwaki obukoowolo kaabula katono tukuuse ne bakuteruka tetabaakayo so ngatekakatwali si gwe muweereza wa katonda wekka asoose okubeera ku kkomyo olw'amazima go mukama ntusaasire muganda wange mutwa wange byakutuma obutuukiriza byatakutuma n'obyetuma nebikusobako asaasire nga bwebakuzaayo ewaka n'alekawamu emitwe emiyaki kumulagire embeera bragagasi Pastor atuyite Bishop Muleba atuyite Bishop Pastor Nyabo, Andrew, God has loved you. Church, God has loved you. So write a new page. Togana kujana sana. Toyogeme pande dadi. Mzee ya umode kategori yoswa kwate kanisa ozomezeni tufu yoka katilagila mose. Sina bezibye, sina chebanze, sina chekoze. Na ye kanisa lenasana. Katonda yuwato mkisanga sina any drama. So Pastor Andrew, I want to be your friend. Usabye kamera obeko sobola kujewa kando tulimya mukama alawe amukisa so mbadde njogera sinefula wiiki eno namba ndowooza taata we yamanyi bagamba emuzeemu amaanyi kubanga yanditegedde ddi nti nekatikkira ayinza okujja nemasakayanyi ne pastor ne pastor so katonda yagadde muzamma ne mwegayirira ekkanisa agivuge ng'agizanye nnyo bayibuli okitegedde ekirala kyensabye abantu okulokoka munange ffenna tumaliriza tuliawo mu kibokisi abantu nsaba balokoke badde eri katonda abasonyiwe ebibi tali kibikamna kyakusonga ekisembayo nsabye pasita Senyonga abantu bamanye bamusonyiwe pasita Senyonga muntu mulungi pasita Senyonga akoze omulimu munene okulabula abantu okuva mu bannabbi b'obulimba tubyakkiwakanya abaweereza ba Mukama abasinga nga weekweko titoyagala kwogera naye yamuwa zero oba yamuwa zero ekiloyi abantu bave mu makanisa agatali matuufu naye kino kyo ekyanyuma ekyavuddemu bulungi Uganda olaba tuwerekera n'ababbi nemukimanyi kibadde kibbi nemukiwaana kufa bufu nga kyensaba nze Senyonga is one of the true pastors that I know. Bamusonyiwe bonna abanyiize eggwanga limusonyiwe nsabye ne pastor Andrew bamusonyiwe ekyaki musonyiwe ekitawulikise bulungi fenna twogera mulimu ekigambo nekivaamu bweki bulala obusungu bungi naye nga oyo musajja wa Katonda era nsaba omukyasire kubanga fenna tusobya mu kwogera yabadde even a Christian kigambo tekyanyuma speech yonna bw'ogiraba bulungi naye nga bumanyi nti media esalamu ako so nsaba nze ng'omuntu Senyonga anyambye nnyo music wange gyeyatandikira lwenasooka olinyonyosasulira tukyayirakenasanazendoza ebigambo tebyafuddemu bulungi ebigambo tebyafuddemu bulungi ebyanjula so nga nsaba saasire tusobola naffe tusaanidde eyinza okwogera n'agamba abasonyiwe enganda naye nze ndowooza nti
ekigambo ekitidde nti katendo kyakutambulya awandiika essuula eki empya tagamba gundi takulaessuula mpya tadda mu ntalo kiri kyeŋambye nti nga bulaba oli yambuuza nti lwaki mutabani wa Bebe Cool ne mutabani wa Bobi Wine bakolaga oze kati ate entalo z'abantu bozi bakwatirako bawandiika ssuula yaabwe empya. So if you a child, write a new story. Manager Mulamba wa TV omusumba abadde yayogeddeko naye nga bwe bali puroguramu yonna zijja kuziwa wano n'ennyambuka mu ofiisi ne mugamba kiriwo ekiti n'agamba wewa twakola naye puroguramu ne revival band n'enjongera omusemberera n'okumumanya n'okumutegeera nemutegeera nga musajja mugezi nnyo atasankikasanga. Nze abantu baŋŋamba eyo era mwebumbako kimu kyokka kyemukwadde okujja musumbanginga ebimu ku byemu byemukwadde okujja nti alina simayo etevaako. Abantu bagamba nti enseko zaabwe ziri contagious kadembuleso eri nenseka wano mwena mwesanga muzese erire gyendalinva gyenalikoleranga bazisigaza buli ayogera kyagala kinyume bagattako enseko zaabwe bagazikwata naye simayo y'omusumba yiga tevaako obudde bwonna ate simayo ddagala erikkakkanya emitima gy'abantu. Twetaaga abantu abamanyi okusimayiringa bangi mu nsi yaffe muno abantu basobole okukakkanako. Omusumba abadde akuŋŋanya abantu bangi nnyo era waliwo abulidde ekigambo ne balokoka naye bulira ki Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali atambula waliwo abantu bangi abantu bamuwerekera naye wabeerawo omukyalo omu tetujja kusomawo eyasomye omukono ng'alina ekikukutu n'amukwatako. Yesu n'agamba ani ankutteko? Abayigirizwa be ne bamugamba tolaba nti abantu bangi Mukama bakatugamba naawe olugezigezeko tulaba nti abantu bangi ogamba otya nti olwakoonyeeko bwe tugenda okukuŋŋaana nga bwe tukuŋŋaanye waliwo abantu bangi ababeera bagoberera bugoberezi abamu bazze kusunga abamu bazze kulaba abamu bazze kuleeta ekigenda okwogerebwa abamu bazze kuseka naye eriyo oli ng'azze n'ekigendera kati oyinza okuba nga wazze wano okusunga kugamba nti Mukama Katonda ayinza oba yaleese kino olokoke. Olina amagezi ategeere neesimbyewo okulwala olumeeya mundabiragadala misa olutabani wange jangubuze ku bantu benkwano kasibuyise mbazinakuntula sizenkola purogura naye akazindala bazeekalina mbadde nsoma bitundu wano balirange kangakozesi kubabaze tubabuuza Mukama mulungi kiseera kyonna njagala kulira engalo ez'amaanyi nsaba tukire okusumbayiga engalo ez'amaanyi n'ebintu ez'amaanyi nze nno njagala mbewanjawulo saagala kuyiteku nkwagala osaawa eno tujaguza bulamu bwani bwa kusumbayiga kubanga ye omulimu gwakukoze eki era ensonga lwaki tuli wano ye atambudde olugendo lwe emirimu egyakutuma ndikoze eki ekyekuuzibwa egijjo gikoze kwe naye oba ebyo byasobodde okutuukiriza sooka omukubire mu ngalo ez'amaanyi n'ebyoluuzamaanyi zeno omusumbayiga abadde anjagala nnyo era olumu neebuuza lwaki anjagala era natwala ebbanga ddene ng'ambuuza lwaki anjagala ng'akwira ne musimu n'ambuuzaako nga n'okumumpitampita
era ne babadde mu ddwaliro z'omukwala abatono beyatumya ntipitire ebisa gyakoleki era nesigala naye omusajja olwati anjagala nnyo olwati olwo ne lweyambukako wano n'abeete egamba eneewuunya lwaki munama anjagala era katonda aba bafunye omukisa okumutuukirira ali mu ddwaliro wangisebo n'agamba bisake kwagala nnyo kale naye nsabira mukama mpulira nja kutereera nsabira nja kutereera awo nno kimbeera akolwa akayimba akagamba nti nsaba tukayimba ffenna tulire ebbanja ffenna lyamwagala nenziramu neŋŋenda nze kennyini naŋŋamba sokondeke ekinyiiza nentuma omuwala omulala ndaba abajja bawa neŋŋamba kubaawadde olimba lwe nayimbidde yiga eyandikamu ssente gwolemesa embusumu ne bunkwata ne mutereka naye ng'emabegako mujjukira ekiro nali ku mawulire naye mbagamba ŋŋenda kuyimba wano naye temutusumbuwanga anansumbuwa nja kumusabula nabalaalikira abamawulire bamanyi bakalaca abantu bakucaci wano bakalaca omuntu ava fulomuno we yanagala yefuula amanyi nyoyiga neŋŋamba bannanze naku gyempuseemu temumanyi gyenvudde nayiga kati we nalemereddwa ekiro tuba tukoze lyaso batugyewa ku ssaawa 2 zennyini nga tugera kupafominga tuba tugenda okupafominga ne bateekawo abayimbi abalala neŋŋamba okesi kibiina bannaffe naba ate bamaze ate tebatutaddeewo neŋŋamba naye bano ngenda olaba omusajja ataddewo obujulizi jjukira kyakyekidde 10,000 ataddewo obujulizi neŋŋamba bonna bwe banajulira tuveewo dde neŋŋamba abaana ba ivaivo tuyingire ne tujja ku sitejinga livaivo ne tukwata ku matama ensi etegere nti tunakuwa nagezera tebatunyiga neŋŋamba bano banaategeera kyeŋŋamba nenzirawo neŋŋamba muzeeyi yatutendeka okuzannya ng'abazeeyi netwambala ng'abazeeyi nepetero we yazze n'agamba abange koyoyo mumugyeko omuzinda neŋŋamba yiga bwe yagula temuyina neŋŋamba bawunsa sebo bawunsa nadagyeko mwana muze nga mpani oli mubawunsa gwogamba okuyola atenze kasajja kambi okanyomera mitaki nemuganja kuyola bakuba bawunsa bawuba bampisa bawunsa bawuba era tone sempi gyemungu yakola gwamaani bampisa era mugambye empana agumba nenkwata foni nenjogirako eri abantu ne bamanyi obuzibu tulina era livaivo neyimba naye bagamba omusajja kyewano teri ajja kunzyawo nga sinayimba kuba yatondeka yoliyeaswali bagandujja wansasajja nange mwana wakula nekitaawo akyali osulawo mulimu gyokola kati nze gayanjiriza okuyimba nampulomoti kitange yanzala ndi musiraamu abalokole be bamberera mami mulabye mukulu dadi yafanya emyaka 3 nzize nekolera risaaki omuntu w'amagezi nembaako byentegeera nti okutegeera katonda kirala n'obuwangwa n'ennono kirala kwe kutegeera nti ennono baba bajjajjaffe tuva kuba bakatonda bali basatu maama taata ne katonda mu ggulu kitegeeza nnyoko bwafa aba afuuse omugenzi omwoyo kati emyoyo egyo gy'abajjajjaffe batandikawo ebika lwaki tugisuula ebbali ne tusinze gy'abawarabu n'abayudaaya nga nabali babajjajja baabo neŋŋamba tudde ku nnono tusinze bajjajjaffe tusinze ne katonda era yiga afudde alwagala nnyo ng'ampita nabamwere nga naye ebina kutabagwera
musumba waffe talina kyakoze amazima talina kyakoze bwewumula abakoze bubi mukama yalagenga musumba waffe akoye n'agamba come to me haleluya yagambye come to me mwana wange okoze ki okoye mu nsi muno yibaokola omukululo naye musumba wange ono agimmenye amenya likodi amenya eki bwe mu nsi bagenda kujjukirako ki fe tumujjukirako ekintu kimu kiki kyolifa tokoze eki nalyoka agamba neekisiki haleluya kiki kyolifa tokoze eki namunamaga nesikiti ekyo sisobola kukyeragira mukama abampe omukisa oba oluzungu ayogedde lumege kumwe gwome kuba yayogeranga n'agamba he is the most beautiful man. He is the most beautiful ki bw'oba kitegedde oba tokitegedde gwe gwomani ayogedde kati lekanga ejje abaana ba yesu tugejja bugenzi haleluya abatambulira mu yesu tukola tutya ate tetukola tudda buto nengala kabebi nengala kana oyo yeyabinjigiriza nga tayagala kumanya haleluya olina kyobakanako nkola ku bize fenekita ekyomuziki Kaina mwingi gwatatulangako naye nayogera naye nze pastor Iga natulako naye for 3 hours mu office abantu aba nga twogera boogezi nze naye nga mpa magezi ng'omuntu omukulu gyendi waliwo abantu abavuddeyo ne bamwogera amapuukule nga tolina bamuziika okyogerako ki nze nga sijja commentinga bingi because angawola baba abantu bansinga obukulu bonna bonna okitegeera nze nkyayugama kyali kita omukulu so sijja kwogera bingi kasansonga z'abasumba era n'abasumba ne bavudira mu jaji na mu jaji nga yaabwe so that's what it is yaman ibo kye byalese mu music industry alisemu eddibu nti musajja mumulaba nti abadde musumba ayina ekkanisa naye ng'omulaba nti tasosola ng'akuŋŋaanya n'abayimbi oluusi ffe bayita abayaayo kiwulira naye ng'omulaba nti ye agamba nti bwe muyita nti baki ye ng'atusembeza mu mbeera yonna mu ngeri yonna so tugenda siba nnyo pastor Iga olw'omukwano gwe badde alina eri music industry era mulaba nti yakola ne bandi nga si ya kanisa naye nga bandi ng'agikoze kuyimbira bannayuganda kuyimbira bantu nze sookera ddala okukira ekintu ekyansingiza ddala okwagala nnyo omusumba kati omugenzi pastor Iga nga bwe yavaayo ng'ayogera ekyo ekimuli ku mutima ng'ayogera amazima nga nange bwe nemera ku mazima ne bwe baagala okuntulugunya ne bankola byonna byonna ne nnemerako n'omusumba ono bw'abadde nga kyalemerako kyekyo wabula ne bamutuma ne bayogera ki nga kisigalako sekotunabo wano bansiba amaaso banteeka eddagala mu maaso ne bammenya nensigala ku mulamwa naye nawulira bulungi nnyo nga ne pastor Iga yagamba bamutwala mu kkomera nga bamutwala ekitalya n'agamba nti ajja kubeerayo kasitaba nga kyayogedde akikkiririzaamu naddala ebyo batugamba ne bibakyatugamba ebya coronavirus n'abyogerako bulungi nnyo era basibe ne bannyabo mbategeeza ti amazima ago gamufudde ow'eddembe era afiidde mu ddembe era agenda kutuuka mu ggulu seyesuubiza era basibe ne bannyabo nsabanga okubategeeza nti bino byonna 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 byebatunyigirizza mwe mudde mu maanyi kuba katufunye nabbi wakiri azzeeyo ewa Yesu azzeeyo ewa Katonda ategeeze Katonda ebifa mu ggwanga lyaffe Uganda tulabenga omukulembeze ono avaako era nga bwe kizze tikigenda mu kaseera ka byakulonda kigenda mu kaseera kyakugenda kwewandiisa era kyokulaba mu bapulezidenti olwaleero lwe tugenda okugaba nga tukuwerekera musumba waffe Emagombe era pulezidenti waffe addako yasembeyo okubeera mu kifo kino kitegeeza yagenda okufuuka pulezidenti w'eggwanga lyaffe Uganda bannange twesabire tulabe nga tusobola okulaba nga tuyitamu mu mirembe
mukama bawomukisa bana bantu tibasibangu Mr. Update banana mulaba yasibirinya mu mulaba Muhammadi yayingiddewo era nkusabira naawe oyingire movement ono wekyengera bamwita Mathias Olukaga naye musabira ayingire mu movement omutima nalugale ogende mukama bamukusa kakati nono mama Sam mumanyi naye ajja mu movement nga ffe twaleeseewo nono bikayigira mu movement nga ffe twaleeseewo ono zaake atwesibyeko nye waffe feba naye akoma mu movement nga ffe bwarawedde makubereko mubaliza amaanyi kati katonda ateeka ekimuli abamawulire ngasaako ekimuli sulike I think this that we have to manage. Mzee abadimenta services. Personally, zinasoma miaka huko. Naye mzee services administration. Tugenda kugumira ku luto Jericho Andrew Ayamsi luto nekitwaleta yetata, and we promise you wherever you are tugenda kubeerawo ABS igenda kubeerawo ebintu tugenda kukikola tusimbe nawo tubadde tukola. We have to make our dad proud. Abantu mwogere ebitakasa, but trust me, tetugenda kukwata maanyi. Mwogedde bingi, olinakola story